Ate yaliko omukulembeze wa America Donald Trump asimatuse okuttibwa n'amasasi bw'abadde ku lukuŋŋaana mu ssaza ly'e Pennsylvania. Trump ono essasi limukutte ku kutu era ab'ebyokwerinda bamuggyeewo bunnambiro bwe batyo ne bamuddusa okufuna obujjanjabi. Bino ebibeereddewo ng'ebula ennaku mbale bubazi ono akkirize okukwatira ekibiina kya Republican bendera mu kulonda okwa bonna omulundi ogwokusatu. Take a look at what happened. Yaliko President wa America Donald Trump asimatise okuttibwa n'amasasi bw'abadde ku olukuŋŋaana mu ssaza ery'e Pennsylvania ng'ebula ennaku mbala akkirizibwa okukwata ekibiina kya Republican bendera mu kulonda kwa bonna omulundi ogwokusatu. Amasasi gavuze kumukumu ng'era mu kavuyo essasi limuyuzizza okuta okwa ddyo. Aba Secret Service eggye erikuuma abakulembeze banguye okumuggyawo wakati ng'awaga ne bamuddusa mu ddwaliro. Mwekyaba ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu Amerika ekya Federal Bureau of Investigations FBI balegeza nti omutemu ye Thomas Matthew Crooks ow'emyaka 2 ow'e Bethel Park, Pennsylvania. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Ono aba Secret Service bamulabuukiridde ne bamukuba amasinga abadde ayimiridde ku kifo ekiwanvuko n'olukuŋŋaana lwa Trump olubadde okuliraana omwolesi gw'ebyobulimi e Butler mu Pennsylvania. Trump ng'asinza mu ddwaliro gy'abadde yeebaza aba Secret Service n'abakwasa amateeka abalala olw'obwangu bwe bakozesezza. Obulumbaganyi obukoleddwa ku Trump weeraliikiriza bannansi b'Amerika bangi. Sipiika Mike Johnson ategeeza nti bo bagenda kukola okunoonyereza ku byonna ebyabaddewo. Obulumbaganyi buno omuntu omulala omu akubiddwa essasi n'afa n'okulumya abalala 2. Pulezidenti wa America Joe Biden avumiridde obulumbaganyi buno. Agambye nti ng'Amerika tebayinza kukkiriza bikolwa nga bino era ng'akubiddeko Trump essimu n'amusaasira. Trump ng'amaze okumukolako bamusibudde mu ddwaliro. Trump kati mu byafaayo yali abaddeko pulezidenti owokusatu mu Amerika okusimatuka okuttibwa nga abasooka kuliko Theodore Roosevelt mu 1912 ne Ronald Reagan mu 1981. Roosevelt bamukuba amasasi bwe yali anoonya akalulu mu bitundu bya Milwaukee nga bagamukuba mu kifuba. Reagan naye yalumizibwa bya nsusso mu Washington DC nga wayise emyezi 3 nga kyajjalayizibwe. John Hinckley Jr. yamukuba amasasi 6 n'abantu abalala 3 era nga Reagan gamumenya embiriizi. Hinckley yakwatibwa ne bamulangirira nti yalina ekyamu ku mutwe. Boba pulezidenti b'Amerika bana bazze battibwa mu ngeri y'okubakuba amasasi okuli Abraham Lincoln mu 1865, James Garfield mu 1881, William McKinley mu 1901 ne John F. Kennedy mu 1963. Really, it was just my transportation, the motorcade to the Trade Mart, and we were in an open convertible. Webungeredde nga poliisi y'ebulunguludde amaka g'omuvubuka Thomas Matthew Crooks eyakubye Trump okwongera okuŋŋaanya obujulizi. Era aba Secret Service basenkanye President Joe Biden ne bamuwa alipoota ku byabaddewo. Gavana wa Pennsylvania naye ayogedde ku bikwata ku Cole Cooperatore eyakubiddwa amasi nga yabadde okulina na Trump era ategeeza nti yafudde nga muzira. I just spoke to Corey's wife and Corey's 2 daughters. Corey was a girl dad. Corey was a firefighter. Corey went to church every Sunday. Corey loved his community. And most especially, Corey loved his family. I seen a crowd of people around the TVs. I said something has happened. I approached the TV and I seen that Trump had been shot and I seen an excessive amount of blood on his ear. And I said, thank God that he was not killed. God had spared his life. Yes, we found out yesterday at a restaurant, and it was just terrible. I'm glad nothing happened, but yeah, it was tragic. None of us knew until one of our coworkers actually came in our office and was like, hey, look at this video.
So it's completely shocking. I didn't have any knowledge of anything until probably 2 hours after it happened. Kisuubirwa nti Trump olwasibudde n'agenda mu maka ge agasangibwa Florida. Weewaawo katwongere okusabira Trump n'Amerika yongere okutebenkeramu emirembe n'akaluluka gwe bulungi. Tugenda kuwummuza munnaffe, tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri, bino tobisubwa. Leero mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muka katukunnyonnyole ekitiibwa ky'omumbejja na butya omumbejja yenna bwe yayisibwanga. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuulooyige. Obumbejja kitiibwa ekiweebwa omukyala aba mu lulyo lw'abalangira. Abambejja baabanga banjewo. Mumbejja abeera mumbejja. Okuviira nedda abambejja babayitanga bassebo. Ye manyi ffe ekituyisa abakozi ekifuukira ddala erinnya tukoppa ebyobuki ebyobulambe netubiteeka eno obukopi bwaffe netuyitibwa abakopi. Onagona mumbejja oyo sebo nkoze ntya sebo nkoze ntya naye ng'omumbejja abeera mumbejja. Ono ne bw'aba afumbiddwa aba bamuliraanye buliraanye. Wafuna omusajja we omusajja alina na buki alina na baganda gundi yalina n'omumbejja. Gwate omumbejja onoga nti namuwasiza ng'owasa otya omwana bumulangira. Era bw'owulira kati omuntu aga nti ngenda kuwasa mumbejja aba avudde ku nnono yaffe. Mu ddi omumbejja mwe yabanga aliraaniddwa bamwegenderezanga nnyo obutamusobya. Yalwalanga n'akwebuuzaako n'olumba olumuluma. Kino ekinnuma n'omugaabo gonna gunaava musujja ogwo mwana w'abandi era togina ekiri mwana w'abandi oteekwa kumutwala nga kyatika. Era bw'otobanga mugonvu ng'oliraanye omumbejja ng'akulemye era ng'omumbejja tojja kumala gamuteekako omukazi mulala. Amaka omumbejja ge yabanga yeesigamyemu bwe gaabangamu bajjajjaabe nga be bamukolerera. Si kuva eno bubi ogambye nti kubanga mumbejja genda yere ebyaddi. Mumbejja yakugendanga nga mumbejja. Kati nga bw'oba omuliraanyi yeeka naawe ekitiibwa n'okusinga naye amuyita sebo nkoze ntya. Baba kati aba abayizi sebo jangu okoleko fuluma kubeerako wano. Sebo kwata ku nkumbi baba otoolime tojja kufuna mutwanyi ojja kuguweera ngende nnimeko kubaalima ate baayiganga. Omukopi omumbejja gwe yabanga aliraanye bwe yakkiriranga ekaganga nga bamukolera ekijja ekiki ekimuweesa ekitiibwa olw'ensonga nti yali afuuse wanjawulo ku balala. Nga ne bw'ofa tebayinza kugamba nti bamuziise ku malaalo ga kibuuka. Kijja kya kibuuka gw'okola ekijja. Omulangira Pius Lukanga agamba nti okutiitiibya abambejja kwafuuka lufumo olw'embeera y'ensi okukyuka. Oli aweza ki mundi muki ndi mubejja nomboze ne gyasooka nga takola ki tamanyiyo. Olaba abaana nga bataddeko ekidongo n'otunuulira n'ogamba ono ye mwana waffe waawano w'e Buganda. Era kakati okyabuuza abakazi bameka ayinza okugaa nti ndi mumbejja kubanga ebintu byajaki byali. Ssaalongo Ssebunyabo Mpenje omumbejja gwe yabanga aliraanye yaweebwanga ekitiibwa ku kyalo. Kaweesa oyo yannala omumbejja sebu yagenda. Kaweesa ne bamuwaana okukamala kuba kyali kizibu nnyo okumufuna. Nga ne bannaaba badde ebbali tebasombooka kujja wa mumbejja nga teriyo n'ayagala ku kyalo ajja ateekekaawo omwana we ayige ku mpisa era omwana we bamugambeko ti yalinga n'omumbejja gundi. Era nazzi kuno ng'okuliraana omumbejja ng'olina okuba nga famire gy'ovaamu eweesa ekitiibwa. Omumbejja ng'omukoonako ng'omumbejja weewaayo n'ogaka ngende mumbejja nsiimi nga tebakuba tubalonderera era anoonya mu famire. Ngovuukeeno n'ogwira omwana w'omulange kumugwira oti. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuulooyige. Ate akakiiko ka Presidential Task Force on Land Matters and Environment kano kayingidde mu nsonga z'abatuuze ab'ebukuya mu disitulikiti y'e Kassanda. Bano basobola kutebuukye olw'enkaayana ku ttaka ly'omugenzi
Naume Ntabadde eriwezaako yiika 9 bano kwe balina ebibanja. Ettaka eryogerwako lisangibwa ku kyalo Kibisi mu Town Council y'e Bukuya mu district y'e Kasanda nga batuuza basula mu 8 be basula ku Tebuukye olw'amasimu agabakubirwa nga gabalagira okwamuka ebitundu ebyo. Kubanga tubalaba mu biki mu bifaananyi bamuleete bamusimbe wano bamugambe ono yatawanya ettaka lyabwe. Ambulira ku masimu nga bwe bazze okugoba abantu ku ki kutaka. Ssentebe Godfrey Luyinda agamba nti ettaka lino lyali lya mugenzi Naume Ntabadde nga liweza yiika 9 era abasenze balemereddwa okumanya nnyini omutuufu. Kwogeraganya n'abantu n'okubeerawo n'embeera etereeza bo n'abatuuze. Eunice Nalubwama eyasikira Naume Ntabadde yalina nnyini ettaka lino agamba nti yalirinako obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'ab'ekika okulimukwasa kuba senga we yafa tazadde mwana. Senga teyalaama kyekituufu naye ekika kyekyalonda omusika ne bannonda okusikira senga wange. Agamba bamusojja ku Luwonzi bajja mu famire yaabwe nga tebabalinaako kalandira nga babayamba buyambi olw'okuba beddira omuziro gumu wabula nga kati batandise okubeefuulira. Tetubalinaako oluganda lw'omusaayi, oluganda lwa mukwano gwali wakati wa taata waffe Salongo Selemani Nsibambi ne jjajjaabwe. Abo bakozesa kyansi kutubba nti batwala mu ma offices nti beddira fumbe naffe tweddira fumbe naye nga tetuli umbrella tetubamanyiiko. Ayongerako nti tebakomye kwagala kutwala ttaka ly'e Bukuya lyokka n'ery'Ebunamwaya nga akakiiko ka Brigadier Luchams ke kabataasa era abantu bano ne babeetondera. Naye ate bwe tufuna amawulire nti ate batadde envumbo ku kyapa kiba kitumalamu amaanyi kubanga baafukamira bo bennyini ne batwetondera. Joseph Kafeero okuva mu kakiiko k'ettaka aka Brigadier Luchams annyonnyodde abasenze ng'akakiiko bwe kayingira mu nsonga za famire eno era nti bakutuuka ku nzikiriziganya. Amazima amatuufu balingirako mu bukyamu, balingirako mu bumenyi bw'amateeka ne bafukamira ne beetonda ne basaba basenga baabwe bo bwe bayita basenga baabwe nti tebakyaddamu nate kugenda ku bintu bitali byabwe. Alabudde Mayambala n'Enteza obuteetantala kumalako bannabukuya mirembe. Tugenda kubakkiriza ng'akakiiko omulundi guno tugenda kujjayo omukono ogw'ekyuma abantu baffe baleke kugobwa ku bibanja. Bino we bijjidde nga we balumiriza okwagala okutwala ettaka lino baakavaayo ne beetondera basenga baabwe mu butambi buno obwakwatibwa n'essimu. Olwaleetaziza zifuniddwa kati tuterezeza ensonga eyo saba kusonyiwa mu buntu etondera senga wange nalumama ensonga ezibaddewo era tukanyiza bulungi tukakibwa bonna. Nabuuza famire yakyo. Omusumba w'essaza ly'Eklezia Katolika ery'e Lugazi eyawummula Mathias Ssekamaanya awabudde abasajja abanoonya abakyala okufaayo ennyo ku mpisa n'omukwano basobole okufuna abaagalwa bebawangaala nabo. Okuwabula kuno akukoledde mu misa gy'akulembeddemu ku Esteem Junior School Essumbwe Mwakiso. Omusumba w'essaza ly'Eklezia Lugazi omuwummuze Mathias Ssekamaanya akalatidde abasajja abanoonya abakyala ab'okuwasa okusennyesera ku mpisa n'omukwano baleme kufa ku kikula kyabwe. Oyo mukazi omugagga bw'atya akyafugika twasaguni abawala mwesabire abasajja musabire bawala bammwe bafune omuntu omulungi. Amagezi gano agabaweeredde mu misa gyakulembeddemu ku ssomero lya Esteem Junior Essumbwe Mwakiso bw'abadde akakasa abayizi abamazeeko emisomo gya kalimwezi konfirmation n'omugigi ng'alina n'abaana ababatiza. Akubisiza abayizi bano ebirayiro n'abasiiga n'amafuta ng'akabonero akalaga nti bayingidde ekisibo kya Kristo ng'oluvannyuma abatiza abaana era n'asaba abazadde n'abayima okubakuumira mu ddiini. Webatizibwa omwambaza akadaali mukambazanga nga bamaze okukawa omukisa akaana kakule akaagala Katonda. Awo budde abasomesa okulaga abayizi naddala abato omukwano nti kuba omwana bw'atya omusomesa tayinza kukwata byamusomesa. Abasosoloti balina abaana abato nga babasomesa eddiini nga babakolako omukwano
omukwano ogulokola batica mwebali bannange mulimu gwe mukola eno. Asabidde n'ab'ekibiina ekyomusanvu abagenda okukola ebigezo by'akamalirizo omwaka guno. Omukulu w'essomero lino Moses Ndibamwentale asiimye omusumba Ssekamaanya olw'okubalambika. Tubadde ba mukisa okukyaza Bishop Mathias Ssekamaanya olw'abaana baffe abakatuliki abamaze emisomo. Twebaza nnyo abazadde abatwagadde, abatwagala bulijjo, abatuwa abaana. Omutandisi w'essomero Nestera Mondeyi agamba nti eddiini zonna bazitwala nga nkulu nga buli mwana bamusomesa eddiini ye n'asiima Bishop Ssekamaanya olw'okukola omukolo guno. Buli ddiini tukitwala nga kintu kya kikulu nnyo. Ndozo luli twalina Bishop waba Anglikani, leero olabye Bishop waba Katoliki, luli mwalaba mukulu w'abasiraamu yali wano. Ayogedde ku byenfuna ebitabanguse ensangi zino ekirimisizza abazadde bangi okuweerera abaana ti naye bo balina enkola ey'okugumiikiriza abazadde era n'abasaba okutambulira awamu nabo okuyita mu mbeera eno. Oluusi tubeera patient n'abazadde baffe kusasula mpola mpola naye si byangu. Sebyangu katusabire eggwanga lyaffe, tusabire n'ensi yonna ebyenfuna bitereere. Abdi Muwonge yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Omulabirizi wa Central Buganda yawummula Jackson Matovu yenyamidde olw'empisa eziserebye naddala mu baana ab'obuwala ensangi zino n'abasaba okweddako basobole okuwa obulungi emibiri gyabwe ekitiibwa kubanga eno y'enkola ya Mukama Katonda. Bino byogeredde ku kkanisa ya St. Luke bweyogerere bw'abadde assaako abaana basobye mu 2026 emikono. Tujja kutuusaako emboozi eyo mu maaso awo munnaffe. Ate omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja asabye bannayuganda okukomya omuze ogw'okusenganga mu ntobazi n'okwonoona obutonde bw'ensi okutaasa eggwanga okufuuka ery'eddungu. Abadde ku kkanisa ya St. Matthew Bira mu kusaba kwatereddeko n'abaana 45 emikono. Omulabizi w'ennamirembe Moses Banja asabye bannayuganda okukomya okwesenza mu ntobazi n'okwonoona obutonde bw'ensi kuba bwe kitakolebwa eggwanga lyandiyolekera akateyabaga. Bino byogeredde ku kkanisa ya St. Matthew Bira bw'abadde akulembeddemu okusaba mwasirizaako n'abaana 45 emikono. Tuwano Katonda tumwebaze nnyo yatwagala atonyesa enkuba mu biseera byayo n'atuwa akasana akakakamu n'atuwa byonna naye oluusi Katonda okutukatonda agenze ng'amalawo ng'asaanyaawo obutonde kale gavumenti bw'eyimira negamba tugenda kuzzaawo obutonde basaba tugiwagire. Asibye gavumenti okuba n'enteekateeka ennungamu ng'esengula abantu abeesinza mu ntobazi. Tuleme okuteekawo ate amakolero amalala nawuliddeko abalala ne baŋŋamba ate bwe bagobye ate bataddewo amakolero nedda ndowooza tekibe bwe kityo kubanga bwe tunaamalawo entobazi tujja kuba tuwedde. Ye omusumba w'obusumba bw'ebbira James William Zirwega Ssaalongo ayogedde ku nteekateeka gye balina okwongera okukulaakulanya ekifo. Ebbira tulina enteekateeka ey'okulaba ng'obusumba buno tubufuula obusumba obwetukulabirako oba kye twandiyise olw'obumodo kubanga busumba bukulu busumba bunene ate muvuddemu omulabirizi olw'ensonga eyo ebikolwa byonna bye tuteekateeka okukola kwe kulaba nti obusumba buno tubutuusa ku ntikko. Ate omulabizi wa Bunyoro Kisala agenda okummula Right Reverend Samuel Kahuma Bwoli ategeeza nti babuzaayo obukadde 290 okuweza obukadde 4 ze baagala okukozesa mu kutuuza omulabirizi ow'omukaaga eyalondebwa Reverend Canon Jacob ateirweho. Ebajeti yaitu ekugenda mu bukaikulu 139 na kandi ntabazi ebintu mbazire kashi tubaire tuli mukaikulu 10 na baitu kandi nyesiga abantu hano bakira kwayo asaha ya hampero. Bino byogeredde mu kusiibula abakristaayo b'obusumba bwa St. Paul Empalo mu kibuga ky'e Hoima mu kusaba kunaakubiriza abakristaayo okukola bye bakola ng'abazimbiddwa mu Katonda. Omulabirizi omulonda ateirweho wakutuuzibwa nga 11 omwezi ogujja. Ye omusomesa Abubeka Bugemba akubiriza abaami obutasuulira buvunaanyizibwa bwabwe mu maka balambika abaana nga bwe kigwanidde. Abadde ayogerako eri abaami mu kusaba ku kkanisa ya St. Paul Besania abaami abafumba okubajaguliza olunaku lwabwe. Myaka 29, 18, 35 okudda wansi ogwo omulembe gwafuuse muzibu nnyo ate nawano gujja kubanga bataata obuvunaanyizibwa tubusudde obuvunaanyizibwa tubulekedde bamaama kuva ddi nga maama yahedinga amaka okujjako nga taata mazibu.
Bugembe era akuutidde abafumbo okuwuliziganya mu maka gaabwe n'okuwangana ekitiibwa. Kanya ku ddoboozi lya taata libere waggulu naye ate tekitegeeza kuba nti bataata tulina kuba bannakyemalira. Wuliriza munno naye akuwulirize mufeeno ge maka agagenda okubaamu okukulaakulana. Akuliddemu okubuulira Edward Mukalazi akubiriza abafumbo okwebaza Katonda olw'abaagalwa baabwe. Naye kenyini weteeke mu bigere by'omukyala ogemedde nkituufu ddala Mukama yange omukyala tolebenga ganti kya Mukama wampa kiki naye olaba akulisa akweze eki aweddewo olaba nga talina mulamwa gy'oli. Bugembe abadde omugenyi omukulu pulojekiti y'abaami abafumbo mu kkanisa ya Besaniya agitaddemu obutebe 28. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu muzannyo gw'ebikonde by'ensimbi mu Uganda, Sulaiman Segawa awangalira mu ggwanga ery'Amerika awangudde omusipi ogwa WBC Amerika mu kiro ekikeesezza olwaleero katubirabe. Olulwana lwa Munnayuganda omukubi w'ebikonde by'ensimbi mu ggwanga ly'Amerika Sulaiman Segawa ne Ruben Villa. Enzaalwa y'Amerika mu kiro ekikeesezza leero lubadde lwa musipi ogwa WBC Amerika mu buzito bwa featherweight nga ze kilo 57. Olwana lubadde ku Palms Casino Resort mu kibuga Las Vegas wakati mu namungi w'omuntu. Segawa yakiikirirako eggwanga mizannyo gy'Olympics egya 2016 mu kibuga Rio de Janeiro ekya Brazil. Ayingidde emiguwa nga buli omu amugaya ng'era ono okugyawo kino. Olwana lutandise n'amaanyi. Ng'ogyeko laawundi ey'okuna Ruben Villa mwabadde ayagala okusuulira Segawa naye laawundi endala zonna Segawa ziwangulidde waggulu. Laawundi 10 zonna ze bazanye zigenze okuggwako ng'abalamuzi bonna bawadde Segawa ow'emyaka 33 obuwanguzi buno. Omusipi gwa WBC Amerika gwe gukyasinze amaanyi mu misipi Segawa gyazze ng'awangula ng'ono kati ku nwana 22 awanguddeko 17 akubiddwa 4 ng'asibaganya olwana lumu. What was the key to defeating the #1 contender in the WBC, Ruben Villa? So the key was, preparing, training hard. I knew he was a hard fighter, but in my camp we just had to stay ready. We always stay ready. Empaka z'amasaza ga Buganda zizzeemu okuzannyibwa olwaleero nga Kyaggwe esudde obubonero eno bweremaganye ne buweekula ku ggoolo 1-1. Empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'amasaza ga Buganda zizzeemu okuzannyibwa leero n'empiira 8 nga mu kibinja ekyokubiri ekyamuganzirwaza bannyinimu aba Kyaggwe balemaganye ne buweekula ku ggoolo 1-1 ku kisee kya Bishop e Mukono. Kyaggwe yeesoose okuteeba mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri ng'eyita muzannyi Yusufu Mukwana oluvannyuma lw'ekitundu ekisooka okuggwako nga tewali alengedde katimba ka munne. Wabula ng'omupiira gunaatera okuggwa Saamu Lukooya asuubizza Kyaggwe obubonero 3 bw'afunidde buweekula ggoolo ey'ekyenkanyi. Akabonero kakulu nnyo kuba nawo katwongeddeko akatira points 7 ate ko tujja okuzimbira nga tugenze esingo tulaba tufuna obubonero atobera 3 osanga atuzimbire kwa kabonero akamwe tufunye na kolwali. Mu mpaka z'omwaka guno buweekula ekyanoonya buwanguzi busooka nga abalala abazannyi mu kibinja kino. Kooki ekubiddwa Singo ku ggoolo 2-1 ng'ate Mawogolo emezze Gomba ku ggoolo 1 ku bwereere nga Gomba ekyanoonya buwanguzi busooka. Emipiira emirala egizannyiddwa Bulemeezi efunye obuwanguzi obusooka ng'ekubye Butambala ku ggoolo 1 ku bwereere. Bugerere ekubye Buddu nayo ku ggoolo 1 ku bwereere nga Kyaddondo ne Buluuli guwedde nga tewali alengedde katimba ka munne nga Ssese ekubye Mawokota ku ggoolo 1 ku bwereere nga ne Kabula emezze Busiro nayo ku ggoolo 1 ku bwereere. Jas Mangat awangudde emmotoka z'empaka eza laawundi ey'okuna ku kalenda y'eggwanga eya NRC ezikomekerezeddwa leero mu bitundu ebya Busoga.
Emmotoka z'empaka eza Moiro EMC Kyabazingalaale ez'omwaka guno zibadde za lawunda yakuna kalenda y'engula y'eggwanga eya NRC. Empaka zino zikomekerezeddwa leero mu bitundu bya Busoga nga zigenza okugwa nga Jasmanga ati mmotoka ekika kya Hyundai i20 aziwangudde oluvannyuma lwa kilomita 21 ezigaba obubonero okuzivugira essaawa emu eddakiika 3 ne sekonda 2. Jasmanga ati ng'alina omusomi owa maapu Enoch Olinga baddiriddwa Nassamu Tebiro Nadi Sebuguzi. Mu kyokusatu nga Ibrahim Lubega Pasua akutte kyakuna. John Costa ne Jonas Kansime be bamu ku bavuzi abatamazeeko mpaka zino. Nga Jasmanga ati akyakulembedde ku ngule y'eggwanga eya NRC n'obubonero 2. Emizannyo gy'amasomero aga siniya egya Ball Games 2 gizzeemu okuzannyibwa olwaleero ku Teso College mu disitulikiti ey'e Soroti. Emizannyo gy'amasomero ga siniya egya Ball Games tugizzeemu okuzannyibwa leero ku ssomero lya college nga aba basketball, volleyball ne netball beesoza oluzannyo olwa ttiimu 16 mu muzannyo gwa volleyball mu balenzi abalina ekikopo kino aba Standard Highs balemeddwa okwesoga oluzannyo olwa ttiimu 16 nga bakubiddwa St. Kaggwa ku bugwa 2 ku bwereere. Bokedia Comprehensive, Hilton Ibande SS Namugongo Vocation n'Amagoma n'Embogo Mixed zo zeesoza oluzannyo olwa ttiimu 16 mu bawala St. Elizabeth Mbalala Seroma Christian High School Mukono, Yigange SS Mariam High n'Amagabi SS Katikamu SDA Nabisunsa, Amos College Bokedia Comprehensive ne Toro Girls nazo zeesoza oluzannyo olwa ttiimu 16 mu kubaka St. Mary's Kitende Budde SS ne Kibuli nazo zeesoza oluzannyo olwa ttiimu 16 mu basketball abalenzi abasatu mu kisaawe Seroma Christian High School Mukono evudde mu kibinja nga tekubiddwamu ng'abalala abayiseewo okwesoga oluzannyo lwa quarter final kuliko Budde SS Mbogo Mixed, Amos College ne Kibuli mu bawala Kitende Seroma Nabisunsa, Kibuli ne St. Nuwa bakyeriisa nkuuli. Basketball, boys and girls, then volleyball tulina bawala bokka kakitegeeza nti buli kibiina kyonna gye tulimu ekyabalenzi mu basketball n'ekyabawala tulidinga tebo ate nekirala tulina suubi tugenda kubeera final. Tuyize bingi mu mupiira guno gwe tuzannye tuyize okuba nga tuwaba umpires ekitiibwa ne kusinza ku kibadde tubawaako tuyize reaction ku mupiira buli emizannyo emirala egizannyiddwa leero kuliko emisinde wamu ne handball. Awamu n'ebyo munnaffe atugoberera amawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero obwegatyo bwe gatambudde. Nkwagaliza okusigala ng'otugoberera bulungi. Lindirira pulogulaamu ez'enjawulo fayiro ku mmeeza y'emu ku ezo ezigenda okuddirira. Ate olunaku olw'enkya munnaffe atuzzeeko okutulaba nga twayiseewo dda ojja kuba ng'oddamu ogafune mu bujjuvu. Sula bulungi, weeraba.